Waiswa ndoza ne president okuba nti yabadde mu America mu lukuŋŋaana olwa American Diaspora Conference olwokubiri. Enkuŋŋaana zino za njawulo, zonna za Diaspora Conference, naye tulinawo ya Europe ne tuwaawo n'eya America. So Katonda mulungi nti era mu mwaka ogwokubiri running tusobodde okutuuza olukiiko olwo nga kuno lwatudde mu California mu America, era nga lulabika lwakatambudde bulungi nnyo, era zonna zempenda zetutema okulaba nti nakyemalira ono tumutemako buli busobozi bw'abadde alowooza nti ayina. Bwe nagenda mu Amsterdam twalina obuvunaanyizibwa era obusobozi obwayambako, bw'oba ojjukira bulungi nnyo nti twasobola okudilutinga n'okudiffusinga ensonga ya iPod, era ne tugenda ne ku ISIS okwongera okuteekayo obuvunaanyizibwa eri ISIS nti ne mu Uganda basaanye ensonga okuziraba mu ngeri ey'enjawulo. So okutwaliza wamu ttiimu zaffe ziri Kasese, nange nandibadde ndi Kasese olwaleero kubanga Secretary General yabadde mpadde assignment nti tulina okubeerayo, naye olero obuvunaanyizibwa obulala nemba nga saasobodde kwegatta ku ttiimu, naye waliyo Dr. Hildaman, Nubian Lee, Secretary General mwennyini, ttiimu ebadde nene nnyo ng'ate ne mu kampu twegattiddwako Honorable Winnie-Kiza. Mbaju Katiko ono baamubba n'obululu 79, era kooti nekakasa nti kituufu baamubba n'obululu 79, naye ekyenjawulo tebamudeclaringa, basigala nga kooti yasalawo nti akalulu bagende bakaddemu. So abantu abadde abayina kubanga yabadde incumbent member wa parliament ow'ekitundu ekyo, nkakasa bukakasa nti byonna ebigenda obulungi. Abantu bano abaagwa eddalu ne batongera kugwa ddalu ku level esingako kwe tubamanyidde, ajja kulangirirwa ku babaka bwa parliament, era ayinza okubeera omubaka wa parliament asooka owa National Unity Platform okuva mu Western Uganda. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzege Alex Waiswa Mufumbiro. Alex, ndoza street yawe tulekere Kenya. Okusinziira ku kye twalabye e Kenya, olunaku lwabadde lwaggulo William Ruto n'alangirirwa kuba pulezidenti bw'eggwanga erya Kenya. Leero zibadde ziwera ssaawa 9:45. Raila Odinga n'avaayo n'atuuza press conference n'agamba ebyabadde byonna Chebukati byalangiridde before. Tandikirawo. Akalulu ke Kenya kakusoomooza. Era kalaze Uganda nti Yoweri Kaguta Museveni ensi eno agitemeddeko ettaka ebisiibo ne jana. Kubanga William Samuel Ruto bw'ona amutunuulira yayingira ebyobufuzi mu 92. Bw'ayingira ebyobufuzi mu 92 awo yali alina Moi. Arab. Mu 97 n'ajja mu parliament olwaleero president. Kakati gwe nakyemalira okyateesa n'oyo. Kyova olaba Ruto gundi wabadde ayogera olunaku lwaleero. Odinga. Kenyatta. Agambye nti Kenya ina okutambula ng'egenda mu maaso kubanga yo si banana republic. Yo si banana republic Kenya. Odinga bwe yali mu kalulu yagamba nti waliwo ebirungi ebiri ku Kenya, titwetaaga kugeraageranya na nsi ziri nga Southern Sudan, Eritrea n'endala. Uganda okuzigeraageranya naffe kiba kikyamu. Era bw'owuliriza ebigambo by'Odinga olwaleero biraga nti kituufu. Toyinza geraageranya Kenya na Uganda. Oli ayinza okwagala okujja okukiwakanya, naye toyina level kuyinza geraageranya, naddala ng'osinziira ku bino bye walabyeko ebyakalulu. Ekisookera ddala akalulu kano nze nkagoberera. Siri surprised n'akatono ku results zaako. Ng'omuntu kubanga nafuna omukisa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
essuubi lya Uganda yantumako e Nairobi emirundi ng'esatu mu operations ez'enjawulo, naye nazuula nti Nairobi n'ebitundu ebyenjawulo bye nagendamu yandibadde upper hand ya Kenyatta nti yali ewagira William Ruto. Ekyali strange kubanga ffe n'abaali ewala twali tulaba nti association n'endagaano ya Building Bridges Initiative eyali eteereddwawo wakati wa William Ruto, Mama Njina ne Baba William Odinga yali egenda kubasobozesa okushiftinga magnanimity yaabwe ey'okuba nti ebbanga lyonna kibadde kirowoozebwa nti be balina kati se eri Abakikuyu. Kubanga bw'otunuulira ebyobukulembeze, Ruto adefeatinze omulundi ogusooka oligarchy, dynasty oligarchy, nti asobodde okujja mu Mountain Kenya n'abakakasa nti yalina interests zaabwe okusinga president enzaalirwana yaawo Uhuru Kenyatta kyagamba. Era nze ndowooza we wavudde byonna, kubanga bw'otunuulira counties eziriyo eziri mu Kenya n'otunuulira Mount Kenya, singa decisively yabadde eronze nga president wabadde alina okugisweyinga neronda Odinga, olwaliro gandibadde mawulire malala. N'ekisooka babadde ne low turnout ng'eri wansi. Abazze okulonda mu Mountain Kenya tebajjumbidde nga bwe balina kujjumbira oba nga bwe bajjumbira bulijjo, kuba babadde n'obuzibu okulonda omuluwo ono Odinga Baba ebbanga lyonna. Bazze tebamulonda kubanga ye muluwo. Ate waliwo obutakkanya wakati w'abaluwo n'Abakikuyu. Era mu 2002 Kenyatta bwe baali bamuleeta nga candidate nga Moi asazeewo okuleeta Kenyatta, Baba lwasooka okuwagira Kibaki asobole okudefeatinga dynasty eyali egamba nti Moi atadde kati ate alese mutabani we oba alese, era ne badefeatinga dynasty nga naye yawagidde Kibaki. Eyo 2 kati 2-7 Jambia neeyita ku ttaka. Jambia neeyita ku ttaka. Ruto yali awagira Raila Amolo Odinga, era mu government gye baali bapanze ya coalition Samuel William Ruto yali alina kubeera prime minister. Olwavudde mu KANU mu 2 ate ye kubanga yali mukulembeze ajja mu National Assembly mu 97 kitegeeza agenda okujja paka mu 2 nga amaze okufunga mubaka wa parliament owa Eldoret North. Baba ayingira ebyobukulembeze mu 92 elective politics ajja mu National Assembly mu 92. So labanga okuvuganya kwabwe mu political experience ono abadde n'emyaka 3 ono nga alina emyaka 25. Ne mu 2-7 omu yalina kubeera prime minister wa munne singa bonna bakwata madalaka. 2-7 Ruto yalina kubeera prime minister. Jambi yeeyita ku ttaka. Era ekimu mu nteeseganya mu 2-7 mu nteeseganya ezaaleetera abantu okulaba nti wabeerawo emirembe baagoba William Ruto ne Martha Karua mu lukiiko. Bagamba bano baveemu kuba bano balemesa. Era kwe kukanyisa Kibaki kubajjukira yali amaze okulayirira ku Tadova najjanga prime minister. Ku saidi eri eya Kibaki waliyo Uhuru Kenyatta. Kakati Odinga bw'afuna obwa prime minister Ruto bamuwa bwa minister of agriculture. Nejjukira mu government eyo yali yamaze okupanga nga baba balangiridde yalina okubeera prime minister. Ani amaze okupanga olwo? Ruto William abadde muzibu nnyo, abadde alina okufuga ku Kenya. Erinnya lya Ruto libadde livuganya mu byobufuzi bya Kenya. Anti nkulaze 92 ajja nga alina emyaka kumpi 30 ajoininga Moi. Ave wa Moi 92-97 ajoininga parliament National Assembly. Ava mu National Assembly ajja
afuka minister wa agriculture mu 2007 bamugoba kuba minister afuna obunjawukana bamusindise mu ICC ne Kenyatta bakomawo ne Kenyatta mu 2013 bakola alliance ajanga deputy president yasuba prime minister ajanga deputy president kati president ebyabaddewo nga akalulu kano kagenda okulangirirwa n'obutakkaanya bw'akakiiko k'ebyokulonda gwenga omwogezi w'ekibiina kya NUP wabirabye otya era wabiyizeemu ki? Tugenda kundooza kunyumirwa legal affairs eddako mpuliriza nnyo leero abantu bonna nga mwe muli ne baaba tebanaba ku challenginga process ya kalulu tebanaba challenginga kulonda kwa kalulu tebanaba ku challenginga transmission ya form 34A ba challenginga transmission ya results za form 34B okuha coming up ne form 34C eyavuddeko ku declaring results okwissuinga certificate eri William Ruto era discrepancy yabo olwaleero ebadde mungu egamba nti bw'ogatta obululu buli obutundu buli 99.99% tebuwera 100%. Ate bwe tumaliriza ng'alaba bagamba nti figures ziri 100.01% ate zisuseemu. Naye ndowooza katawo tuba tugenze mu taalingi. The point of question mu kalulu kaabwe bakitute mu taalingi. Naye advantages byoyinza okujja mu kalulu kano 1 nti omunansi omunakenya abadde asobola okugoloberera akalulu kano paka we kalangiriddwa nti media wane NBS yokka gye bakkiriza naye nga nayo bw'ogibuuza zijja wanga nayo paka leero bw'oyita kinikaliisa n'omugaa nti kinikaliisa kati byaggwa wallahi byali bivaawa akuwa $1 million naga ndeka naye Kenya buli every media house yabadde ne platform okugatta naawe nga buvaayo n'okufuna access link ku poto ogatta kubanga yabadde public poto nga kyolina okukwata simu yo bwe beeyina kayiculete y'amaanyi n'ogatta form 34A kubanga argument zonna eziriwo teziri ku mathematics wa form 34A form 34 the results ezibeera ku polling station result ezibeera ku polling station nti bw'omala okufuna polling station results ezo DR form yo ku polling station olagirwa okugikuba ekifaananyi n'ogiweereza ku public portal awuliriza gwe mukutu gwe bataddewo nti olina okuteekayo DR form eyo mu time kitegeeza internet yabadde okubala era n'obudde bulina okuba nga bubaliddwa nga bakamala okubala kubanga waliwo time eyasumingibwa diro mulina okumaliriza okubala jjukira ba agent babeerawo bonna n'abantu bennyini babeerawo ng'ogikuba ekifaananyi era ng'okola ki ng'ogisindika kikukakatako sawa 10:00 olumala okubala abantu bali tebavaawo paka nga bamaze okusatisfyinga egenze era neyaka akabulu ate neyaka ate nayo ne batuuka nga bagirinza okugiverifyinga n'eno original form gyoba wakoze eki so tewaliwo omuntu yakayanyiza form 34A naye wano DR form mugenda otuuka ku polling kugombolola kubaka nakalu bakalangirira okuva kugombolola kugombolola kaforminga form 34A ku polling station we kamala okuva ku polling station nga kaformize form 34A ne kajja okuforminga form 34B okuva ku district oba gye wandiise county kati we kamala okuforminga form 34B naye nga bagasa okuva kugombolola okuva ku polling station kubanga results wano bazibba kuva ku polling station bagenda otuuka ne nambole byabakama atula butuzi mu ntebe n'alinda wamulaba n'abuuza this the results bye bino byensoma bye bino is this what I am reading really olwani abimuwa byamukama tewalaba abesefisi babireese olwo babitaddewo kuba watali internet wali toyina bw'ogatta results zibaluwuka nga tewali motoka yalese results awatali internet wali toyina oyinza gatta results za DR form ziva kabaale
Kitegeeza internet yaliyo eyina okubaawo. Toyinza kukakasa bannayuganda nti mu nnaku 2 gwe wali omaze okubalaliza za Museveni ezimu leadingisa Uganda yonna naye nga akannakwedde wagenda paka ku makya. Ekyenjawulo nti yawangula akalulu teyakaddamu 2017 naye ne bolaba entegeka y'akalulu kano Chebukati beesigamye nnyo ku ruling ya Supreme Court era ekyo nakyo kibadde kyanjawulo mu byobufuzi bya Kenya kubanga wano omuntu bw'obanga olina omulamuzi nga yowinyi ddolo watu ina kyosuubira nga yowinyi ddolo ate ayinza kwawula fulaga ya Uganda na ya America naye oli omulamuzi bw'otunulira ruling yonna owinyi ddolo mu challenge nga akuweeyo akalulu ke bategeka ku president ze yasala mu bululu kubanga naye mwennyini ze yasetinga yazijjawo ze yasetinga nga is a judge of the court of appeal dolo ate bwe yagenda ku Supreme Court yazijjawo. Hypocrisy ekyo Kenya ekimaintainize nti balina hope mu judicial system era bonna kati bawagala balooya era balooya kati beboogera era ne bwoba owuliriza baaba ayogedde mateeka naye wano omanyi nti omulamuzi yajja okuwa minority report ne Tento Owinyi ddolo n'agijjawo n'amasannyalaze n'agajjako. Saabalamuzi tayinza kukkiriza dissent of ekintu ekiri ideological kubanga teri all over the world gwe basomesa amateeka ne batamusomesa ku ascending and dissenting judgment. Bwe mpuliriza statement za Raila Odinga mpudde ng'alaga nti enkola yonna ey'amateeka ejja kukola trust agijjawa kubanga yali agenzeeyo ne bikola nkwambe 2017 naye wano Kanyamba akunyumiza engeri gye bakyusaamu ruling ti abalamuzi babateeka ku piste ekiro ne bano abalamuzi abajjoli abalamu tumanye kyabatukako bowinyi ddolo aba SFC be batubuulira nti bannange mwenno tubasekerera muli eyo naye ffe tuli eno tuli eno kyetulabe Kenya wano essubi weriri tosobola ddiraba wano naye nkugambye nti abanakenya otuuka ku ebyo byonna ejjambiya yayita ku ttaka ku kolansi 2007 bano bagenda mu ICC kati ne chairman Chebukati abadde amanyi nti singa oba olanze ebintu ebitakwatagana jambiya neeyita ku ttaka mu ICC bakuyita oli mutume naye wano jeno batta 15 mwaba era kyekibuuzo kye nabuuza mu ICC nababuuze mu Brussels ne mbagamba nti Kenya bali abantu 105 oba kale 10 abattibwa naye every dead body etiddwa mu kumenya amateeka eba dead body. Yes. Every human life lost. That is our paradigm in the legal question. Bitogambe wajajja. Bakanya nti batta abantu 5 November 18 November 19. Ekyo kiri ku record tekirivaawo. Era balina kuba ba candidate ba ICC and these are the questions you're asking ICC. Kakati bali kubanga singa olwaleero General Museveni muhozi nabanne bali genda mu ICC nebe bawangula emisango egyo bamanya nti they can be waliwo waggulu we bayinza okuba holding accountable waliwo we balina okukwatibwako. Waiswa bw'otunulira akalulu ke Kenya amawanga agaliranye Kenya gakabaddemu n'omukono. Nenagamba nti wano ebitundu kampeni ya Ruto ayabadde ne omukwano ne alina omukwano ne jjajja Ruto ogwa business era wabalabanga bagenda mu plant ya vaccine nga Ruto azze baganako ne Ruto okulinya okujja okulaba jjajja oba ojjukira ku airport Nairobi. So wabaddewo enkolagana wakati wa ey'obuntu so n'akalulu ako kennyini waliwo okukkiriza
nti sente nyingi ezivudde wano nga zibadde zivugirira Ruto ng'omuntu mu campaign. Waiswa Munnanga nti nze Waiswa ate njogera ebintu ku lw'Abannayuganda baba tebannabitegeera. Sente neve Kenya neva wano negende Kenya. Nakabeera nakogera bimeka ebyo bulimba kweno program ebitatuukirira. Nibagita NAMWATULIRA. Oli bw'aba alina akatabo eri ng'alina byawo ng'awandiika. Eriyo bye twogera ne bitaba. Kimu kye kitannaba. Okimanyi kitannaba? Kiriwa. Bannayuganda kuba kunga. Okugira. Nzije wano bagire. Ngoma zivuge. Nina musajja wange Maseruka yagamba nti yemme ng'alijja ali bwerere. Ng'agenze. Yangamba yalijja ali bwerere. Nabadde n'abasajja waliwo endabirira amawulire g'essaawa emu ku Magic Parking we tuli akatogo. Wambaba. Ng'abakana abe bo babadde ku Ruto. Ne bagamba nti singa kati ne musajja waffe. Singa ne musajja waffe wemagere. Singa ne musajja waffe wemagere. Kubanga bata abantu ababulijjo balaba Ruto nga hustler. Yasobola okubaguza ekifaananyi ekyo. Era bangi babadde bambuuza naye kakati kino ekya Ruto kiri ngaffe tuwulira ye waffe ate tuwulira ne mwati president kyaliwo oli. Soko kade wako nkafune bulungi. Nga bangamba nti abantu nayo tujembeera ngati Waiswa kati obuzibu tufunye ate president twamulabye n'oli baba. Kiki kyabazza kubanga abantu bagala nnyo okutegeera president wawaayitiramu. Nti wawaayitiramu wano tubadde ffe tuli kwono hasira. Naye ate tulaba president agukubaaguza wa baba kiki. Ne bagamba oli musajja we nkwatanga musajja we ono ate musajja wa jjajja. Era wabaddewo conflict of interest. Wabaddewo conflict of interest, I should tell you. Ne kano kakakubuuze. Twali wano nga omukulu ali e Kenya. Ne batugamba amawulire nti omukulu bakitegedde nti wa Odinga. Bamugamba eri Kenya alirabe. Kyali kituufu? Omukulu yalina olukuŋŋaana mu America. Era olubadde. Era nze naganja kubuuza wayi. Program ze tuna omanyi nagaana abantu omanyi Kyagulanyi nagaana abantu okumunyumyako eyo mu Stenson. Kubanga tebamumanyi ne byaliko. Gwe kankubuuze. Gwe byakola wali obirabyeko. Kubanga obaddewo era mbiraba bikoze si yabikola. Wali olabyeko oluyiira e Bulaaya nga bwe luliyo kati against Museveni's dictatorship. Wali olabyeyo omuntu avuganyiza obwa president ng'asisinkana abakulembeze b'amawanga amalala naye nga ye tebamulangirira. Omanyi kyekitegeeza ku international scene. So Kyagulanyi si wa bulijjo nga bebamunyumyako. Kyagulanyi tulina program. Kyagulanyi tuba ne program buli bwe tutuula omwaka tukola program ya mwaka. Ekyenjawulo nti mu program eyo tuba ku program ya kujjako General Yoweri Kaguta Museveni. Kati n'ebyomwaka ogujja tuseetinze kubanga ffe twagala okulaba nti Bannayuganda waliwo obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri. One, administration. Enkola ya wano ey'emirimu ebadde yagaddibe nga lye. Nukola oluguudo ne lumala weeks 7 ate lwetaaga kuddamu kola. So Kyagulanyi bwe yagenda Nairobi yalina kubeera ennaku 2. Era yaliyo Sunday, Monday, naye ate ku Lwokubiri yalina okutambula okugenda e California gye tubadde n'enkiiko kuva ennaku z'omwezi nga 13 August paka ennaku z'omwezi nga 15. Era akyali mu America olukuŋŋaana activities zawedde lunaku lwa Sunday. So abadde alina obuvunaanyizibwa. Sibya Odinga. Ekyokubiri si muntu wa bulijjo nti asobola okubeera ewantu ennaku 7 nga talina kitambula. Banaye his name is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna gwe twawa obukulembeze bwa Uganda era alafuba n'ekiro n'emisana. Kyova olaba singa yabadde enkola ya demokulasiya nga bibadde bya bululu. Singa Museveni kati abiwulira lakitula bino bye twogera. Era singa nzize kubuulira Bannayuganda nti kakati nti boda tugenda kuzitereza mu kibuga tetugenda kuzigobamu. Olunze Minister wa Information onkyazizza. Mbadde mu cabinet tukubaganyiza obwongo obwenjawulo ko tustadde eri babuuzizza nti NUP kiki kye muyina ku boda nti no ekisooka infrastructure ya Uganda eri etya.
Are we in a vehicle economy or a border economy? Nina kalala kenjagala. Nti we are in a border economy. Omwogezo olwomuuza ebibuuzo. Tuli mu cabinet. Nti boda zo tuzikolera oluguudo lwazo mu kibuga. Tozigoba mu kibuga olwa economy yo naye zikolera oluguudo lwazo. Kuba already it is a substantive employment opportunity. Era no jano bibulira abantu. No bagati kakati ababoda nti tugenda kubazimbira, tugenda zimba pye kibuga kuba tukizudde nti munfuna yaffe mwe temuliva ku bya boda. Tugenda kubaterawo ki? Olubali mose aliwa. Aliba ali eri kinkizi. Aliba kinkizi ngakuba bisolo ddagala. Abo tugenda abo bali batagenze luzira kudda bibuzo bimu. Kubanga oyo ayina byayino tugamba. Oyo no mujulizi musango mukulu gwa nebanda. Yani bali omosi. Is a very key witness. Tebinagwa. Yeah, kulimina agwa. Tomanyi bamma mu government byonna biba byagwa. Neri yo butugenda kwata government tubuze mpapula zino nti biki bino bannange kati ate mwakola mutya. Mu koti zinabazi kyaliyo. Anti koti zili bazizze ntuufu. Wachi tuli tuzangeze ekyalo. Mwite bali omosi. Aje timnaye nti ani nabanda bino biwali oyogera yafa mutwa yafa ki ntubulire kwa bwafuka minister wa sirika neka tokyali minister anyonyole. Nina akantu kenjagala okubuuza Waiswa. Kubanga tosaga goba nze nali Amsterdam nga ku luguudo kubeerako ow'eggaali avuga, kubeerako owa pichipichi avuga wavugira, kubeerako ow'ebigere watambulira, ne kubeerako train weeyita, ne kubeerako motoka ya bulijjo weeyita, ne kubeera ne bus weeyita mu area yemu. So kitegeeza emukulembeze olina kubeera innovator, tolina kubeera demotivator. Wano challenge je tulina nti stop bottlenecks zaffe zetekawo government zetekawo bottlenecks zonna zetekawo nchamu nti zitekawo nga ziri reactionary ezitekawo nga reactinga ku buzibu bwebefunye industry kulaba giraba kuba bwe balaba bode esoka n'eyokubiri n'eyokusatu kyalina okujja mu 20 mu myaka 2 zigenda kuba miliyoni. Kwa population ejja kuba ekuze, exposure ejja kuba ekuze, ne economy ejja kuba ojopeninze further nga abantu balina accessibility to trade n'okuba nga basobola oku accessing ekyo because ekisinga okulemesa abantu mu civility is exposure. Nfuna bulungi. Naye tulina dictator y'ebibye kasita yeebaka Banana Republic eri olujayogeddeko biba biwedde. Ye kasita asulako nga president n'azuuka n'agamba am I the president? Uganda ebewedde. Nina akantu kenjagala okubuuza. Wakati nga Ruto ye yawangudde akalulu kano ng'ate omukulu babadde tebazigatta bulungi awo enkolagana tebakoseemu nga bana NUP mu ggwanga lya Kenya. Ate era bannayuganda tulina capacity yaffe ffe tu building up people power. Ate enkolagana yaffe ne Kenya eri nomu ffe bana Kenya be balina okusalawo ensonga zaabwe era bwe baba basazeewo bwe batyo ffe tuwagira processes zaabwe era tuli beesiimu nnyo nti twafunye omukisa n'okulaba batebe batambuza. Ate munnange n'okuba nti baatuyise tubyetabemu Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange owa Uganda namba 10 kyo no kiteke mu kitwale ne mu banka namba 10 namba 10 Kyagulanyi namba ki nkisazeeko twala mu banka namba 10 Kyagulanyi Robert Ssentamu. Wagira timu ky'omupiira nze sindi wa Barcelona nga yaka Waiswa nina akantu kenjagala okubuuza nga tumaliriza tusigaza akasonga kato lwetwava wano wali weebaza Messi tomanyi nti Bobby ye Messi waffe lwetwava wano wali weebaza Kagabo twaha Kagabo olw'okuzayo esente esente ng'efuuse esente ekisawo Allah akbar maswale ekisawo Kagabo akitekiwa musiraamu Kagabo anti ani taata yakitute wa ijiji Kagabo amuwambira mu lukuubo n'ekisawo
bazitwale Anita amugamba zizo sente ze wampa zirimu zizawunya omanyi biri bagamba nti oli yabbe sente n'avuga endo okusumula nga mulimu omusota sente za Anita mulimu omusota kati n'Anita atagutya n'Anita omusota agutya guluma kubanga ogwo omusota oguli mu sente ze talina kusigala kuba speaker kulekulira Kagabo akutte sente azisibiddemu omusota gwa Anita mweguli gwe yateekamu bagumuddiza yaguganye yagutute waijiji kati ataddewo akakiiko yegwe natuma gwe walya gwe watema gwe wagamba gwe watuma Waiswa kakati Kagabo yeetaaga omudaali kweno generation kubanga twabagamba nti bannange omukyalo oyo ate teziri biliyoni 22 ziri biliyoni 48 ziri biliyoni 44 44 biliyoni nine kiraje bali abalala bo gwe tobuuza balala kati tutululye Kagabo nanyini musota fe tuli kwoligo batwalire swalambwalye era kati kamya yalina okutubuulira lirya terirya Kagabo agamanzo no yampa sente ate batugambye dda nti babeti kamya babyeko miliyoni 2 kwagaana ekisawo tekikyawe ekiri ewaijiji gwo kimanyi bagenda okukwata mu nga 2 bagabyemu Kagabo yali safe ekizibiti kikyawe ali safe ate twawulidde nti bamuyise mu kakiiko n'Anita bamuyite mu kakiiko ne mu kakiiko bamuyise Kagabo Anita yakoze ensobi okusindika Kagabo mu kakiiko kubanga Anita ye yawa enguzi amateeka gali clear teeka liri clear ate gwe yawa anti Kagabo gwe yawa eyawa ate wabira otya mu institution taking over mu kakiiko kowa sente nga n'omuntu akakulira waliko naye ne mugana n'okuva ku kakiiko kakakiiko kaba kakyamu Anita ayinza okubanga agamba Kagabo talina bukakafu ate obukakafu anti azikuddiza kyoga Kagabo mulalu yayagajjewaana miliyoni 4 Anita take your 40 million ndio musota gwo siendo ologota neweka mulya Uganda mulowooza nti mulya business ye wamwe olaba bomanyi bwoba oli edduuka olija tomanyi era liwooma nnyo nnyo n'erikaawo otandise okulaba nga bakubuuza nti naye ebyali awo nga tebikyaliwo kituufu gasigadde masa Anita Amongo ensi mugiridde mu bwavu kati mutugamba economy teriiwo gwe wakwata sente oguze benzo oguze ekyo oguze eki kati okutta akakiiko mukawadde kumpi biliyoni 2 nti bagoba Kagabo twa kibonerezo kiki basobola okuwa Kagabo nga tewali kibonerezo Anita Amongo yalina okuva kuba speaker kakakiika nako kamampaati kakyam kakiiko kakyam kakiiko kapungulu the doctrine of fair hearing tosala gwa kawala nga tosaze gwa kalenzi lwaki tebayisa Anita gwe bagamba nti yali azigaba ate ne bayita omujulizi mpuuga mu bantu balina okusooka okuyita kwe kuyita Anita Amongo batuleetere CCTV ezigende uwe ez'olwo olunaku kuba basobola okuzireeta ku Genobigirwa bazireete ne kukati bazireete batuleetere CCTV etulaga abantu abawamu nga bayingira ku nnaku z'omwezi ezo nga teziri tampered with eza gate ye ewaka batuleetere TV ey'oku parliament nga babaka ba parliament aba NRA bafune sente ezo tetuli baana bato Anita bakukutte sebula tugende Anita bakugemye Anita oli mugeme Anite kubanga gwoganye okumanya gwe mu parliament yo madamu Anita Amongo mu parliament yo ebiliyoni 2.7 loko zayisibwa kiti evudde mu kooti kubanga mwagala okwawula mu parliament yo eyiyo Uganda yagende Congo nga teyina lukusalwa parliament mu parliament yo mwabiramu ebiliyoni ezisuka 5 mu trip gye mwakola wali mu Dubai
bingi ebimanyiddwa ebyali ebiri ogenda kubeera ne liability kwebyo ebintu ng'omuntu azimbye omukululo ogw'enguzi. Tosobola gamba Paalamenti ya Uganda nti omukululo gwayo egenda kujjukirwako okuba nti kyekyali ekitundu ekyalina enguzi empitirivu ennyo. Waiswa Sibula tuve wano ate va ku kutwaha yave kutwaha ave kutwaha ye waba wamanyi kale abamanyi bamuje mu Paalamenti okumuvaako twaha atwale ekisawo kye ate nga kirimu salamu twaha yagamba nti alogota nalota Kyagulanyi amulengereri nagamba esente bantu mu constituency bamugamba nti twaha esente baba izaayi esente tetusobola kubanga tugaziwa okusinga ku wano program namwatulira bwetambula abantu b'Ekasese akalulu tukawe muganda waffe katika ye MP waffe era njagala okwebaza tiimu yaffe yonna ezibaddeyo tugenda kabeeramu naye ekiri erina kyemalira okumanya nti bwakaddibaga alina okumanya nti twasalawo okulaba nti tutema empenda tutya bwe tuyinza okumuwangula mu ebyo ebintu eby'obululu nga tubivuddemu. Assalamu alaikum. Katonda abakuume. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi.